Bannange mwebale okusaba. Sister waffe Kadaama eyazaala omwana mu baba oluvannyuma lw'okukwatibwa amawulire nina malungi olunaku lwaleero. Kadaama wenjogera essaawa zino eno bamaze dda okumukwasa air ticket ye era yeeyo gy'ogenda maaso n'okuba nti olaba ku screen yo eyo air ticket emukomyawo e Uganda. Wabula amawulire amalungi agaliwo Kadaama ono buli lw'anaaba ayagala okulaba omwana we, jjukira omwana we gundi gavumenti ya Saudi Arabia yamusigaza, naye buli lw'anaaba ayagala okulaba omwana we nga wayiseewo ebbanga lya myezi 6 tiketi enaamutwalanga e Saudi okulaba omwana we baba yalina okugisasula ate nga kyatteeka. Ekyo kiri mu tteeka era ekyo ekiragiro kyayisibwa kooti. Kooti yalagira baba buli Kadaama ono w'anaaba ayagala okulaba ku mwana we omuwalabu oyo alina okusasula tiketi ya Kadaama emutwala n'emuzza. So ago mawulire malungi nnyo eri sister waffe oyo era ne Kadaama mumativu nnyo okuba nti omwana we amuleka mu mikono gya gavumenti wabula si mikono gya baba si mikono gya muwalabu. So omwana ali mikono mituufu, omwana ali mikono mirungi. Kadaama essaawa zino wenjogera essaawa yonna yonna alinnya era atuuka mu ggwanga Uganda. Naye musanyufu njagala nsooke nkutuuseeko vidiyo eno ogirabireko wabula nkusaba ogimpereka like bulogi likinga kijiyambako okuba nti ate etambula ku speed yago netuka ku buli muntu. Kadaama oyo weewaawo mwebali kusaba mwebali kusamusaala. Leero tutuuse ku final results eza mwannyinaffe bwe nali mbawaako emabegakaawo. Olwaleero mwannyinaffe dwazeemu okwogerako nange okumala akabanga akabadde kayiseewo era nga ngamba nti yafunye ebyogera era obudde bonna bonna adda waka Uganda. Air tiketi ye yafulumye era n'agyensindikira ngenda gibawa. So omwana bamuwadde ebbaluwa oba leeta emukkiriza okumulaba mu luvannyuma lwa myezi 6. So waddembe okulinnya n'akomawo okujja okulambula omwana we nga ye taata w'omwana ate nga yagula air ticket emuleeta okujja okulaba omwana we. So kino nno twebaza gavumenti ye Saudi Arabia okubanga erwanye okusobola okwebika nga etaasa mwannyinaffe embeera gye yalimu. Waali kati alina security era bw'anaaba addayo mu Gwakutaano. Bw'anaaba addayo ewaka agenda kuddayo n'obukuumi obw'enjawulo paka ng'alinnya ennyonyi oba ng'ennyonyi esimbudde obukuumi bulyoke bukomyewo. So gavumenti ya Saudi Arabia yamuwa obukuumi era abeera na bukuumi kubanga bamanya nti singa balagajjirya obulamu bwa muganda waffe obudde bonna asobola okuttibwa. So ye nga ye atuusizza okwebaza n'okusiima kwe eri buli muntu kinnoomu eyavaayo na raising eddoboozi ku buli mukutu gwonna kyewuunyisanga ne ku Instagram yeerabayo, ku Twitter, ku Facebook, ku YouTube ne TikTok. Kale ye yaddamu amaanyi bambi era atuuse okwebazaakwe eri buli muntu yenna alina kye yakola ku nsonga ze okulabika nga afuna obwenkanya. Bw'atyo ssente ze baziteeka ku akawunti, bamugulyawo akawunti era ssente azina. Bw'anaaba azzeeyo agenda kukwata ndagamuntu ye. Bw'anaaba azzeeyo agenda kukwata ndagamuntu ye agende bamuwe ssente ezo omulundi gumu. Then ye waddembe okuzisa ku akawunti nga baagimugulirawo n'asobola okulaba nga agikozesa. Wano nno era kampuni mwe yayitira yamuyambako nnyo okusobola okulaba nga esindika empapula n'esobola okuba nga emugulyawo akawunti nga ye yagirako kontro nga tewali muntu mulala yenna agirinako buyinza oba kusobola kulaba nga atataganya ensimbi za mwannyinaffe. Kale wano nno nwankwadde kampuni bagikubisa fayini bwali bulagajjavu era kino kibeera ekyokulabirako eri kampuni endala
buli woliragajjalira omwana ate nga gwe yamuleeta gwe yamujja mu nsi ye n'omuleeta eno n'omutunda n'olagajjalira obulamu bwe bajja kuvunaana. Yensonga lwaki batandise okubaaninga kampuni ezisinga, kubanga kampuni ezisinga z'Abayindi, z'Abakoleya, Bafiripayini, simanya bakoze batya, bonna mu Saudi Arabia yatandise babaaninga era ndowooza amawulire mwagafuna. Ensonga yonna yeetoolwako n'omwana nti kampuni nnyingi ezibadde ziri mu mbeera eyo ey'okulabika nga zitunda bannyinaffe, abamu ne zibatundamu ne patisi ez'omunda, era zonna ezisinga baziggala, era n'abaana bennyini be baleeta abamu bali mu bateekawo enteekateeka bw'omalako todda, wabula Bannayuganda bawasigala bayingira. Kati nno naffe nga Bannayuganda batuwadde omukisa okusobola okulaba nga oba olina obusobozi obusobola okubeezaawo kampuni mu nsi z'Abawarabu, osobola okugenda n'ogulawo kampuni n'obeera ng'oluseevinga abaana bo nga bo abaagala abakozi ne bajja ku ggwe kampuni, kubanga Munnayuganda asobola okuwuliriza bogerezeganya olulimi lwe lumu okusinga abaana abatamanyi bulumi abalumirirwa ku baana ab'ensi zaabwe zokka. So kino nno kitongeredde ddala okulaga nti Uganda efiirwako nnyo. Mujjukire nti Uganda ekyasinze okusindika abaana okujja okukola, era mulimu ne kampuni ezimu ezireeta abaana ne zimulwa emirimu nga contract tezirina. Ebyo byonna babisazizaawo, era kati mubeere beegendereza emirimu giyinza okukendeeramuko, kubanga ne period gye tugendamu period mbi, mpulira nti omusana gwaka nnyo eyo. Ewaffe enkuba eba etonnya ate yo omusana guba mungi nnyo. Kale mwebeereremu baganda bange, buli muntu yenna afuna ekizibu kampuni yo gy'oba osooka okutegeeza. Bw'olaba eganye okuyamba then weekubira omulanga, kubanga bannyinaffe bangi bafudde. Abantu abo ku TikTok babeerako era ne balaba buli kimu ekigenda mu maaso, just nti tebasobola kuwuliriza lulimi, era singa tufunayo bakadaama basobola okutaputinga okukola interpretation mu Luwarabu ne bakyusa gundi bazza mu Luwarabu, kampuni ezisinga ziba zigenda kuggalwawo lwa bulagajjavu bw'abaana. Kubanga singa obanga olina Interpol nga bakolera Interpol, kitegeeza ensi gy'oba ogenzeemu yebeekulinako obuvunaanyizibwa, kubanga ku Interpol kubaako sitampu eyeyensi mw'olaga. Kale gwe wenna ali eyo nga wandyetaaza obuyambi bwange, oyagala kunywereza ku mulimu, kuzza mwagalwawo, olina gwobanja ssente, tolina mikisa, byokola tebitambula, jangu namba y'essimu 0779 92 25 41.